Bano bebamu kubakkiriza bewaddeyo okulamaga olw'Ennamugongo nga basibuddwa olwaleero okuva mu parish ya Muhunga mu Archdiocese y'e Mbarara mu disitulikiti y'e Bushenyi. Bano bawerera ddala abantu 17 nga bakutambulira ennaku 11 olwa 3 June lugenda okutuuka nga batuuka dde Namugongo. Mu balamazi bano mulimu Angelina Kenyana nga wa myaka 85. Ono atubulidde nti kati yakamala emyaka 9 ng'alamaga nga guno gugenda kubeera mulundi gwa 10. Asya mirundi 9 oguno gwikulu ate kindu kulamagira. Mukazi wattu ekimutanudde okulamaga ku mulundi guno kwe kusabira abazzukulu be anti abaana be bonna baafa. Nsabira abaana bange abazzukulu bange abaana bange bonna bakafa bawaho. Abana bange binabire bona mukama kabanya bona bagenda. Angelina agamba nti yadde amagumba ge galinga agakooye wakwewaliriza okutuukiriza kye yeesuubiza. Omubiri nugusasa nangwana makupanuka hudwa konkanya hayongo mbagana habusatulwa yezi nabwo abazirizo batunge ne baza kushuka mu bulungu bw'ibulu kusemererwa. Alex Kamugisha nga ye wa myaka 11 atubulidde nti ye Namugongo yakagendayo omulundi gumu era nga Katonda yamwanukula essaala ze nga kino kyamuwaliriza ne ku mulundi guno okwewaayo okulamaga. Nonkalamagaho omulundi gw'okubanza agenda na shankuru wanje ekitengo kyange kikatiri ky'okugira nti ngo byange kandi nkabufuna era ati noni nzagarukayo omulundi gwa 2. N'abalamazi abalala batubulidde ekibawaliriza okubambaga olw'Ennamugongo. Ekizibu ekinaabire nyine nkani nzagaruka operation amulundi gwa 4 konka mukama yambanjira sinagarukayo kyanteera omuhimbo kugira ngo ngumizemu nindamaga. Ninyetenga mukama ankorro mu baana bange yetenga obwegesi. Hilary Sempa omutuuze w'ekikumbagazo mu muluka gw'ekibazi mu ggombolola kya Muhunga era mu Bushenyi yakulembeddemu abalamazi bano kyokka ng'asuubira nti omuwendo gwabwe gwandyeyongera. Twaza kusimba rashaheji ntabasa kuba hari abandi abariyo nibaza kweyongera ni expectinga twaza kusimburira kimwe niba kuba tuyina abaramaji 200. Atubulidde ng'abakkiriza mu kitundu kino bwe beeyongedde okwettanira okulamaga. Omwaka oguhwire turamagire abantu 150. Noreeba obwa hati abantu bariyo nibeyongera kuhika 200. Ekiri kuleeta ekyo ndiki n'ebirungi by'abantu bari kureeba ebizuma bakureeba omukuramaga. Robert Nsiga akolanga omusaserdoti w'ekya Muhunga asabye bano okwekuumirako amaaso mu lugendo lwabwe. Tuyambayambane tumanyane kandi tushabiranye. Abalamazi bangi batandise dde olugendo lwabwe okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olunaku lw'abajulizi lubasange nga baatuuse dde Namugongo.